Yo, this is Rampant Killer already, the Omugagga Bitatule yajjudde ennaku n'ennyike wamu ne famire ye oluvannyuma lw'okufiirwako omutabani amanyiddwa nga Marvin Baine Bitatule abavudde ku maaso olunaku olwaleero ng'onaafiiridde ku myaka 35. Kitalo nnyo, kitalo ddala, Mungu agumye ab'enju eyo. Kansubire nti oli bulungi omulungi wonna wosinzidde okuba nga ate otumbudde ye omugagga amanyiddwa nga Muhammad Sebagala ebintu byamwononekedde dda. Ono ye mugagga nannyini maduuka agaliko Sebagala Nsanzi n'ago agaliko Light of the World ng'ago gatunda by'amasannyalaze era ng'okusingira ddala gasangibwa mu Kiyembe. Amaduuka gano gaagala kuba nga ate gatwalibwa omuyindi wa Diamond Trust Bank agamba nti abanja omugagga ono akawumbi kamu n'obutuntundu 28 yassa ensimbi zino ziweze okumala ebbanga ery'emyaka ddala. Naye ng'ate mukadde ke kamu kigambibwa nti amaduuka banka ate geeyagala okutwala n'omugagga Sudiru nti naye yagawamba dda lwansonga nti naye yagenda maaso okuba nga ate awola omugagga oyo ssente ezaamuleetera okuba nga naye awamba amaduuka ge gamaasobola okuba nga ate ajjayo ezize. So ebizibu biri awo biyitirivu omugagga pressure zijja kubanga ate zimukola kizimuyitamu naye nga tumuteeke musaala abagagga abasinga bwe obulamu bwe bakola ki bwe batambulira. Wetwogererayo kkooti evunaana abali b'enguzi n'abakenuzi olunaku olwaleero eyisizza ekibaluwa kye bakuntumye eri eyali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'e Karamoja Agnes Nandutu ku byekuusa ku kubuzaawo amabaati agaali ag'abantu ab'e Karamoja abawejjere era nga ono ensonga lwaki bamutaddeko ekibaluwa kye bakuntumye yagenda maaso okuba nga ate agaana okukiika mu kkooti enfunda eziwerako ddala 4. So ekulwa ensonga eyo abamweyimirira bagenze maaso okuba nga ate bategeeza nti bamwagala obutasukka ennaku z'omwezi nga 24 Julaaya era nga kuno kwe kuli n'omukulu amanyiddwa nga Nandala Mafaabi. So ng'ate bo abakulu okuva mu kitongole kya KCCA olunaku olwaleero bagenze maaso okuba nga ate bakutula ddiiro erimu ensimbi eziwerako ddala miliyoni 2.5 eza euro era nga bano basayininze ddiiro eno wakati n'aba UK's Colas Limited nga bano bagenda kuba nga ate bayambako mu upgradinga enguudo mu kibuga Kampala wamu ne bridge ezeetooloddewo. Yes, kilometers zino zibagenda okuba nga ate bakolako ziwera ddala 127. Ebyo nga bikyali awo ye omukulu amanyiddwa nga Luke Oweyesigire avudde eragira maaso okuba nga agamba nti kino awulidde kipya bulijjo amanyi Colas luguudo nga we tugamba nti luli oluguudo lwaki lwa Colas nga ye amanyi nti kyekyo kiri mu Luganda kigambo Colas naye kimwewuunyisizza okubanga eno kampuni namba eri UK ekola enguudo eza Colas. Era n'agamba kino abadde takimanyi kubanga abantu bangi bakulagirira nti bw'ovuga bw'otuuka wali ku Colas ng'oweta nga ye amanyi nti Colas luguudo ate si ye yekka naffe wetti abasinga obungi tubadde tumanyi. So ng'ate ye omumyuka ow'okubiri owa Ssaabaminisita w'eggwanga General Moses Ali agenze maaso okuba nga ate ayugumya Jumani mu mukolo gwategese okwebaza Katonda olw'okuba nga asunsulwamu okukwatira ekibiina kye ekya NRM Bendera mu kalulu akajja ku kifo ekya Jumani West. Bagamba laba abaana abasajja abakadde laba Moses Ali teesobola na kwesobola naye gwe balese yesimbewo laba Museveni emyaka gye gyayita dda naye gwe balese ebyesimbewo omusajja mukulu omu not reasoning and I agreed with him. Ngagamba mmwe abavubuka mwennyini nga temunaba complaininga mugende mutunule baani abaze bakwatiridde Moses Ali si bavubuka. Ebikolobero bino byonna ebikolebwa olabamu emyaka 6 abakyankalanyiza akalulu k'abavubuka walabyemu emyaka 8 bakozesa mmwe kennyini. Nobody can make you a slave unless you give them your permission. Mwe mubawa obuyinza okuba nafuya bwe batyo. So njagala eno message egende eri mwenna abavubuka mu ggwanga lino okujjako nga mukedde.
abo be bamu ku bagenda okwesimbawo okuva mu kibiina kya NRM bwe tuddako eno mu Democratic Alliance Uganda. Ekikulemerwa omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yasavuddeyo n'agamba nti we shall be starting fundraising for the DF soon. We urge all change seekers to embrace the call. Kuno sikukopa banange mu ddakiika zitali za wala nnyo bagenda kuba gati nabo batandika okusonda ensimbi era nga bagamba nti baagala nkyukakyuka. So ng'ate ye omukulu Yoweri Kaguta Museveni yakyaddeko mu bantu b'e Kasokoso era ng'agenze maaso okubanga ate abategeeza nga bwe yawuliriza ensonga zaabwe bulungi nnyo naddala ku nsonga za PDM nga bagamba nti ensimbi ezibaweebwa ntono ddala ate n'endala ensonga gy'agenze maaso okubanga akonako nti y'ensonga y'ettaka. So bw'atyo abasuubiza nti agenda kukola okunoonyereza ku nsonga y'ettaka ne ku nsonga y'ensimbi za PDM wa gye ziraga agamba nti ensimbi ezo zandibanga zikola ki zikwatibwamu. Naye ng'ono agenda akyala mu bitundu ebyenjawulo era nga wiiki eno yonna agimaze atalaga mu bantu be abuuza ku bantu awo mpola. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Paul Ssemakula Lutamaguzi agenze maaso okubanga ate avaayo n'ayogera ku kukyala kw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni mu bantu be bafuga oba bakulembera. Nedda yaggavye ku wenda akwata akirira bwe luba lusozi akkirira misinde talinawe yekwata akkirira kiwalazima sente za kiwalazima ezolooza lwaki bulijjo tazibawa bwolooza lwaki mu kampeni wagaba ku sente n'atambula n'obubaasa n'abawa nedda nti nkugambye wali olabyeko pulezidenti waawo atambula n'obubaasa nga abuwa abantu obaayo mu byafaayo k'abaamini yali teyasoma nga buli kukido bagirako wali gundi nkuwadde simanyi abakimbadde kati namulabe bwe yavudde eno kuba ghetto yayingidde mu kirombe n'asinkana omulombe n'oli omulombe yabadde tamanyi kulomba yasigadde amugambe sebo nfuna 13 naye amugamba nfuna 2 n'alowooza n'atakolerawo bajeti. Omusajja oyo abaddeko ki kubanga omusajja ngaze omulaba atambula n'amabaasa kati ajja kubalumba ne mu nsuku eyo wabakugaye nti omukulu yazze mu lusuku ng'oli eyo mu kukola bijanjalo byo akugamba ate bantu n'akasente ku kido n'agenda mu nsuku nga bw'ogambye mu nsuku anaatera otuukayo nti agenda nakuvuga ajja kuvuga ne ku bodaboda abagabe banendi nammwe ojja musangako ne mu katale k'owino ng'atuddeeyo ate wantu abansi bati abantu obaavuwazizza obatutteko ebyabwe otaddewo akabinja k'ababbi eggwanga lyonna balibbye balifenkenyeza lyonna liwedde people hopeless era naye Museveni so much worried about Ugandans kubanga tamanyi kiddako mu 2026 abantu bamugamba protest vote is not about protesting. Omanyi mu 1980 Museveni yesimbawo mu kulonda okwaliwo ne tigwe babba akalulu obote bwe baali babba akalulu bakabba ku Semogerere n'agamba nti ne bamuwa amagezi nti tewakite mugenda mu nsiko kulwana. Semogerere n'agamba nze ngende mu nsiko nzita abantu baffe because bano bana Uganda tubattira kibikoze olw'akalulu. Semogerere n'agaana bano ne bagenda mu nsiko Museveni ne munne mu baprotestinga vote ne mundu n'ayingira protest vote ne mundu n'ave ewaffe Nakaseke mu Luweero ng'aleseeyo emitwalo gy'abantu egisuka mu 8 nga bifu. But again, my question was, Honorable, nti bw'olaba bino byonna President Museveni byakola si ye President bosobola okugamba nti yegulumiza nyali ebanga yali yegulumiza dda kati yegulumiza dda alabye mu biseera bye by'oluvannyuma akomawo mu ekereziya y'abantu agamba akulupa naye ne bwagamba akulupa emirundi 10 fe abakirisi tugamba akulupa emirundi 3 olwo naye wayogera emirundi 10 buli omu atunudde eri amugagenda akulupayo gikolera eri obadde ng'obeera watya kati ngabana nga bw'omanyi nti aba NUP tebakulekera yes nakutuusizaako ensonga y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko kakati no abaana ba NUP baavuddeyo kubanga ate bamwanukula ku komenti eyo gye yakoze nga yeewuunya lwaki bali mwezo avunnamiraani Bobi Wine olwa pate ticket oba okitegeera bino bibimu ku ebyo ebyayogeddwa.
Honorable Muhammad Nsereko muleke okubuzaabuza abantu mubulira amazima muleke bagamba nti abantu bayanya Kyagulanyi babula mukomba bigere olwa kadi tegera singa badde lwa kadi oka singa nayo bajja gwansonga namwe mulina ebibiina ate nayo bikola ki bigaba kadi mubulira abantu amazima nti ekyamazima akasajja ka Kyagulanyi kalina fete tutalina otegera ke kalina obwagizi bw'abantu mubulira abantu nti abantu bafukambira Kyagulanyi babula mukomba bigere lwansonga yalina obwagizi bw'abantu kyovola bakadi ye bagiyayanira Otegera mumaze banga mugamba abantu Kyagulanyi mufere Kyagulanyi kiri Kyagulanyi kino Kyagulanyi kiri ate kati mwabagamba nti abantu babula komba Kyagulanyi ebigero lwa kadi Kigera twandiwoza nti zine sawa bali eyo gwe webuze ebbanga libaddewo mu byobufuzi n'ekiba kibadde bakwa nti gwe biruddemu lwaki tolina gwagizi Kyagulanyi bwalina lwaki bayayanira kadi yo Otegera kati ate okolima bukolimi babula mukomba bigere babula lwansonga bajja mukomba ebigere bajja mufukamira lwansonga alina kyotalina gwe tosobola kitegeera ekyo lwansonga bwe kifunangako singa gwe abadde mu bigere bya Kyagulanyi nga gwe alina amaanyi gaalina singa osobola okitegeera nga bakufukaamirira nga bakola ki naye tosobola kitegeera nsonga eyo fiiru togifunangako tomanyi kyekitegeeza kuba na buwagizi bw'abantu tomanyi kyekitegeeza kuba nti eggwanga litunuulidde gwe okitegeera gwe Uganda yekoma Kampala awo gwawo omanyi wokka wabeera ki wabeera amanyi kati lepo ya Kyagulanyi gyalimu tojja bitegeera Buli kyokola manya nti akadde essaawa yonna kakugwako era mukwano ekintu kikyuka ne kikwefuulira naddala nga kibi. Wuno omukyala avuddeyo kubanga ate yeetondera bannansi ba Zambia era nga yamanyiddwa nga Elizabeth Mwewa oluvannyuma lw'ebyo bye yakola wakati w'omwaka gwa 1983 ne 1995. Ono musawo omuzaalisa avuddeyo ng'agamba nti asaba kisonyiwo kubanga alikundira essaawa yonna Mungu amujjula mu bulamu bw'ensi eno naye nga asaba abantu bakole ki bamusonyiwe yakera ku makya n'atandika omuze gw'okubanga aswitchinga abaana b'abantu okitegeera era ng'agamba nti abaana bano yakikolanga nga kinyumo nga siga nti bamusasula kukikola wabula ye yakikolanga nga kinyumo ng'akeera ku makya n'akuggyako omwana owuwo n'akuwa atali wuwo ate n'akwata owuwo n'amugaba ewalala kakati just imagine ki ekyatuukawo mu bufumbo bw'abantu abasinga obungi oluvannyuma lwa DNA okubanga ate ziruma bye byowulira omukyala bamugamba nti yayenda ate nga bambi takola ki tayendangako kakati ono ali ku kitanda agamba nti asaba Katonda amusonyiwe era ya confessinze abaana abawerako ddala 15 yabakyusa n'abajja ku bazadde baabwe abatuufu n'abateeka mikono gy'abatali bazadde baabwe. So ngate musajja mukulu ye avuddeyo agamba nti azze kuwabula basajja banne abalina omuze ogw'okuzaala ebweru oba abazaala ebweru naye nga tayina bw'atandika mukyala we ow'omunju nti ninayo omwana wa bweru abawadde amagezi bwe muba mukola naye ekibuuzo kiri nti omwami oyo bwe twogerako bw'aba nga tayina ttaka bw'aba nga tayina dduuka bw'aba nga tayina nnyumba yagenda kuwaayo ki? Gwe omusajja alina omwana gwe wazaala ebweru nga watya okumwogereka ewa mukazi wo olina mukazi wo omu akakodyo kaakano kosobola okwogeramu omwana wo boddayo awakatula mu ntebe bwoti oziriko omulundi gumu naye olekamu eriiso eriraba mukazi ayinza okukumaliriza kaakati bw'omala okuzirika muleke banoonya ambulensi zijje okkirize ozituulemu ogende mu ddwaliro bw'otuuka mu ddwaliro bw'oti mwoba omugambira omugamba ekyamazima nti nina edduuka lyange lyonna ndikuwadde n'abaana buli kyabugagga kyange kyonna kyenkoze naawe nkikuwadde n'abaana tobaako gwowaako ekintu kyonna ne waba waŋŋanda zange mbikuwadde maama Nawume naye ekyamazima nina kapooti ke nagula $3 kali eyo ku lw'ennansa n'eyo munda ekyamazima nazaalayo omwana ebweru kapooti ako koba omuwa ekyo saakikola mu ngeri yakukujooga kyajja buzi n'ako kapoloti lwana okamumpeere emaali yange eno yonna n'amaka gano gonna mbiwadde ggwe n'abaana bo n'oyo omwana talinnyanga mu maka gano ne bwe naaba magombe munnange kati omalodde engulu ategedde oyagala ye n'ebintu byonna biramidde ye n'omwana gwe wazaala ebbali tomwagala naye akitegedde ky'omwana gy'ali wamuzaala. Legendary Jose Chameleone yayaniriziddwa n'omukwano muyitirivu mu ggwanga lya Sudan gye yagenza okuba nga ate abafa bakula omuziki.
y'omuyimbi amanyiddwa nga King Saha yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate yeemulugunya ng'agamba nti Bebe Cool yagenda maaso okubanga ate afulumya album eriko ennyimba embi nga tekuli luyimba lw'osobola ga nti kampulirizeeko luno oba ndipulirizeeko luno zonna mbi naye agamba nti kino kitutadde mu matigga naddala ffe abalina music omulungi kubanga ye ate agenda ku mpewo n'asasulayo ensimbi ennyimba ze zisobola okubanga zikola ki zikubibwa ffeeza ffe ennungi ne bazituulira ne zitafuna mukisa gwa kubanga ate zikola ki zikubibwa mu bantu era naga nti kigenda kuviirako music w'abayimbi abalina quality music okubanga akola ki akona so nga atera mukadde ke kamu yagenze maaso okubanga ategeeza nti kati ke kaseera agende maaso okubanga avaayo ku international level ekiri loko akibakubye mu kitegedde kakati mwetefutefu okubanga ayingira mu katale aka international music ate ngera mukadde ke kamu ayinaawo obugambo byagenda maaso okubanga ayogera ku nsonga ya Bebe Cool okutegeeza abantu ku kali akantu akagoyinga viral nti Zwena yali amugamba tuzimbe ennyumba ate alaba omuyaya ayina eskalide kakati ne bimusobera eskalide naleta bafudde kati agenda okulaba nga ye tayagala kuba kapere ayingizawo bafudde naye akasajja wekandekerawo wekagulira biiki agenda ogula biiki nga ndiyala kyenakola nayinafuna ligulaiti mbenga mbavuma bandaba nagamba mukyala wange ono Fena tukimanyi bungi nnyo nti omukyala amanyiddwa nga Sarah Short yalwala era nga ali ku ndiri. Omwami agambibwa okuba bbaawe avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alumiriza omwami amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwite Bobi Wine nti ono talina mutima gulumirirwa era talina mwadde ekisa nti bukyanga Sarah Short alwala tamulambulangako wadde okulinnya mu ddwaliro kakube okumuweereza yadde ekikumi ate nga Sarah Short y'omu ku ba die hard ba Bobi Wine era bw'atyo n'agamba nti wadde message anaaba agifunyenge mutuuseko tajja kwenyinya olw'ensonga nti Bobi Wine musajja mukodo ono okumanya akakasiza omukwano Sarah Short gwalina eri Bobi Wine n'ategeeza nti omukyalo ono ayina ttatu ku mubiri kuno eya Bobi Wine. Ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Ava Peace agenze maaso kubanga ate akakasa eggwanga nga bw'atali mu competition na muntu yenna nti kubanga yayimba n'ayita we yandikomye kakati yasukkuluma ku bayimbi b'eggwanga bonna si baami si bakyala bonna abasinga ensumika okitegeera era kati tewali gw'ogamba nti omugeraageranya naye she's the one ali ku top teri mulala yenna aliyo ate nga waliwo enkayana ku mukutu ogwa TikTok abantu bakayanira Joshua Baraka jukira nti ono yabaddeko Portugal awo n'agenda maaso kubanga ate atufa bakula omuziki naye mukwano abantu bamukayanira abanakenya bamukayanira ne bannayuganda bamukayanira kwa bannayuganda bo bamulabye ali wane ebiseera bye byonna kakati ate bannakenya bamuwulidde bukulu lwakuba ati yagenda maaso kubanga akola interview n'abagamba nti taata munakenya owokiwulira so olw'ensonga eyo kati buli omu asika akola ki asika azawuwe. Ate nga ye muwala w'omukulu yes amanyiddwa nga Diana Kamuntu yagenze maaso okubanga ate akiteera ddala era nga divorce yalumidde ddala tewakyali kulanga kukikulala oluvannyuma lw'emyaka 18 obufumbo ne bubanga ate buganye waliwo omuyaya avuddeyo naga nti singa si muganda we nandirumbisiza n'entera because ne tulaba oba basobola okukola ki okunzikiriza naye nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Nene Rose yavaayo n'agenda maaso okubanga ate yeegaana okubeerako mu relationship eri serious ey'omuhabbatina n'omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana naye Ziza Bafana yavuddeyo n'akakasa nti oyo kaali kantu kange era nze gwolaba nina n'essuubi ery'okukola ki ery'okumuwaza omuntu omwegaana nga ye bw'alemezaamu osaaga weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Queen Masolo avuddeyo kakati ennaku zino enkuba mpya okuva lwe yava mu Fangone akubire no mu NUP era nga yageze maaso okubanga ate abaako obubaka bwayisaawo eri Bruno K n'eyo programu y'ekiboziboze oluvannyuma lwabiri ebyaliwo Gravity kwe yali Ziza Bafana kwe yali Apas kwe yali ne Lili Puzzle obubaka bwe buti bubadde Bruno K tusimbule oba tulindemu nze mbuuza tusimbule oba tulindemu kyembuuza eyo live gyokola
political show eringa political show bakusasudde muyisemu Kyagulanyi amaaso oba abayimbi be Uganda lwaki temwebuusa ne mulaba nti abantu ababawo obusente bali baluzingisa kitiibwa kyammwe twali tubawo ekitiibwa kati mwafuuka ba comedian mwaggwamu densa ate by the way tuba twogera ku bintu bya politics abayimbi b'eggwanga muli ba failure abayimbi ba Uganda muli ba failure total failures you don't even have the audacity okwogera ku byobufuzi by'eggwanga yadde n'omulundi nogo ekisookera da industry yammwe total failure temuyina copyright yabalema omuyimbi wa Uganda ne wakuba hiti 20 omulundi gumutalifuna sente taligaggawala sente zammwe muzijjamu kwetunda abasajja mwetunda ku bakazi abalina sente n'abakazi ne mwetunda ku basajja sente muzijja mbisiyaga muzijja mu kusabiriza ba government mwafuka ba bega kati era buli muyimbi addamu okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga mugambe feri yalindamu feri yatuula temuyina kye mutugamba mudda mutya kuzira ivuza mwezo ne mutandika okwasamira Kyagulanyi copyright yabalema Kyagulanyi yagezaako banegulanga temuwulira nammwe mwogera kati no njagala musasire omuna Uganda ali wansi atamanyi byakusabirizanga mmwe njagala musasire omuna Uganda atamanyi kulya bisiyaga njagala musasire omuna Uganda atamanyi kwetunda nga yamanyi kwekolerera omuna Uganda gudde wedduuka lye naye nga tafuna magoba akolerera musolo akolerera KCCA omuna Uganda asubudde mali okuva ebweru naye ng'omusolo gwe bamujjako gusinga ne sente zasubudde mali oyo Kyagulanyi gwa representinga oyo atamanyi byakusabiriza atamanyi kufera atamanyi nkwena kwefu mu lutemya lwa liiso limu abaali batandise okukaaba nti Don Chris yababba batandise okuba nga tebavaayo okwebaza Sky Pinis nga bagamba nti basasuddwa batandise omukwomu era nga ngino okuba nga ate mbatuusako omukyalo oyo naye nga ye Don Chris yavudde n'agenda maaso okuba nga ate yeetonda ng'agamba nti bwabadde busungu asaba kisonyiwa okuva eri buli omu gwe yayisizaamu eggaali Hey, okwetonda kujjanga luvannyuma naye nga abakozeeko emikolo so ne ku lw'ensonga eyabeetondedde era n'ategeeza nti agenda kusasula abantu. Hello everyone, I'm Irene. I'm so grateful to Skypins Tours and Travels for everything. I was supposed to use Skypins Tours and Travels to travel, but later I changed my mind and I requested them to do a refund, which they did. They refunded fully my money. I'm so grateful to Skypins and Tours and Travels. Sibabanja, tebambanja. Neyanziza Skypins Tours and Travels. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Molden International Labour Consultants ya kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Lubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0741738821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 0777 eyo ye Molden International Labour Consultants
ensibuko y'emikisa. Bulambalamba sigenda kuwanga ate nkufiirako obufizi nzikiriza mbere nga ate nkwerekereza naye nga ngenda kusibuza omukulu amanyiddwa nga Bruno K. Yasono yavudde kubanga ate asiima mwana munezi amanyiddwa nga Lily Puzzle gwagamba nti amwagadde n'amuyirawo omubiri. Jjukira nti ennaku zino Bruno K badde bamuyisaamu eggaali naye nga ye Lunabe aliwo kola ki kuleega waya. Bwaleega alisaamu gwaleegerako gwasabula. Ne ku lw'ensonga eyo Bruno K yagambye nti mukwano tasiima ekola ki ebulaagiwa. So bw'atyo n'avaayo kubanga asiima Lily Puzzle olw'okumwagala. Abantu ne balanga bagamba nange njagalayo friend nga Lily Puzzle ananwanirira. Lwaki tobeera that friend alwanirira munno. Anyways, mbadde pijere nga jjukira nti bwe yeetaze entambula airport pickup n'awatali airport. Yes, nsobola okuba nga ate njikutuusako bulabalamba okutwala w'oyagala wonna ate ku bbeeyi ey'okuteesa obuteesa. Bw'etyo ne mbategeeza nti nammwe abaagala okugenda emitala wamangi okuba nga ate mwekubira ku byeyo jangu ate tubeere nga tukola tuli kwasaganya wala tetuskyping ng'okitegeera. Mbadde pije mubeere bulungi mweraba. Nina akazuka nengambi ka video kano kankakole nkayiseo ndooza mulaba n'amaaso blood Katonda era akuwaddeko omuntu n'akwagala n'asinga ne baganda bo. Nina omusajja wange bamuyita Ismail Access. Isma yandifending nga ye tayagala kumanya oba ndi mu nsobi basiri mu nsobi. He loved me. And one time nabuuza Isma lwaki onjagala nnyo bw'otyo blood. Nanga Bruno, I know who you are. What these people are trying to paint is not you. Me, I know you, that's why I defend you. Era Isma yafana nanyolwa nnyo kuba nagamba kati ani agenda okubeera nga nange. Naba Katonda bwanditira Puzzle today njagala kuwa ebimuli byo my brother. Nkwagala nnyo. Because you stand in the gap for me. Nze biseera ebisinga nze nsobola okujja nange nyumba n'abantu naye waliwo oluusi olwa ebintu byentu nga kankitebuti ensirika kyola ebiseera ebisinga mundaba nga ssoogera naye mulimu mikwano bange bekiruma kati ng'omwami Lily Puzzle you are a true friend. Oli waddala abantu abatakumanyi be bakwogerako Puzzle ayagaliza buli omu. Bw'oba mukwano gwa Puzzle ng'alina omuntu gw'amanyi alina ssente Puzzle ajja kukutwalayo. He is a real person. And ate Puzzle asanyusa abantu. That's why you see I will never stop hosting Lily Puzzle ku Kibozi. Ajja kujjanga lwayagala lwatajja lwaba busy wano waka kuba kyali wange mwagala kwe negobeko blood wange mwegobeko nsigazaani. Puzzle is my guy taina jalaga. I love you Lily Puzzle. Thank you for standing with me. Thank you for being a Puzzle akera kumacha nakubere simu kigundu walidde olyoke kati mumwagala negobeko omuntu bantu bamekama nkubere simu munoonya abasinga mwina kye munjagalako so mwagala nejjeko omuntu nga so leero nzize kuwa muganda wange Puzzle bimuli bye. Puzzle you're a real guy, you're a real friend, and there's nothing in this world ekigenda okunjawula ne muganda wange oyo kitegeera. It's because nzamanyi how real he is kitegeera. Era bambigayo muobudde, he's a real guy. Kikigenda kuva wange nzika, other people will tell you. Ebirala byonna byemuwulira abantu boogera, why don't they talk about the positives of the show? This same show Ekibozi twali one of the first show that had over 35,000 people. Nalekera awo nebyo contributing the car. Abantu bampita omusiru ni ngamba manyi baganda bange balina show tugule ticket. Ngibete mbyogerako. Tuli bulala yali wano yatwala babafuna over 7 million in support from the people that love what they do. Ngibete mbyogerako. Nti this guy invites people in the art industry and asks the fans to support. Why don't you talk about those things? Twaina wano show developmental when we had some inside Semakula, Ronald Mainja, and they were speaking very developmental things. Shekira, nkebete mwabyogerako. Nibamala nibasondera mwami Kabuyise Emboga sente tickets za show. Nkebete mbyogerako. Mweba analyst, internet analyst. Why don't you talk about those things? When I host the show, I am very clear. It's not a political show. Don't start your politics here.
Ask anyone who watches Echibozi. I tell my guests, do not start politics. This is not a political show. Don't talk about politics. Even with language, I try to pull them back. Even with language, I try my best to pull them out. I try to, also my guests people who watch Echibozi know how I conduct this stuff. Do you mean all the shows that we have had, like, why are you trying? You speak the truth, you know. Ever since we started this Echibozi, there is hate I've received from people I didn't even expect. Sina chenali mukoze ninga simanyi lwaki anjogerera bubi. You get Rumananga Mugamba. You guys running it up with sympathy. I'm not asking for sympathy. I'm here to talk about. This is a show that is sponsored by over 12 people. You mean these people who are sponsoring this show, they don't take How many Echibozi live broadcasts have you watched? Did you watch the one of Navio? Did you watch the one when Mama Halima came with her daughters? Did you watch the one of David Lutalo, FIFA maker? How many have you watched? You get, for you to start being so judgmental and everything. I host people who are adults, Bantu Bakuru. I direct them because I am the host of the show. But sometimes so amuziba mumwa. Mba nange ntudde ognomulanga asuddewo ekigambo. Nonga tutereze. No sekasika mnonga kale tutereze. Eshegera. Anyway, amabe Echibozi encha tugenda kusimbula nina ekintu kyembaleetera encha. Bafaani b'Echibozi mbagala nnyo mwenna. Later on ku Isabella, that's why I cannot do a live today. I'm hosting a night ku Isabella and Fauti band, so come through, ladies and gentlemen. It's a biddy, yes. No, but I usually don't understand that even when I try to do good things, some people tebabiraba befuula abatalabe birungi ne befuula ensobi zibalaba mu zokka. You get wano wetubira ku Kibozi because Echibozi kyakasasulira abaana nga bana fees. People come to my inbox, mwana wange kiki no yiye ngeri gyolaba sente ezivudde ku gifts zebakuwadde ekitegeera n'ofunayo abantu bomanyi abali abagala charity, because me there are my people who told me njagala charity ntuukirira nga waliwo omuntu alina obuyambi ayagala obuyambi. You get, how come you never talk about these things? How come you never talk about the times when I'm here on this live and I'm asking people to support people in art? I'm asking people to come for people's shows. I'm asking people to support artists who have shows. People end up buying tickets. We analyst chichi wali okoledde omuyimbi oba omuntu ali mu art industry ojjo judging enzi. Ige community majamwe bimwe bagayi kitege. Most of you don't watch the show. You just, not most of you actually, few of you who abasinga balaba Echibozi kibula babatunulide babasekerera. Few of you just watch small clips abantu zabasazeemu. Temulaba Echibozi. Abalaba Echibozi benyini, that's why they are looking at you nga basekerera kitege. Anyway, guys, see you tomorrow at Echibozi. Yeah, tomorrow our live broadcast of Monday is going to take place tomorrow, and I have a surprise for all of you, my Echibozi people. Big up to all my sponsors. Mbagala nnyo. Chali wange yupazo. Take heart. You are a real friend. Era nkwagala nnyo. You are a real person, and I'm here to give you flowers.